Oh yes, nkwaniriza ko gwe muna Uganda sinzira yona jo sinzira okubanga ate oli wano Keke TV. Aside from of course nzaba oni kutusako ensonga ezenjawulo. Akakane ate ne mukasera kano nkuletedde ebipya ebyakagwawo essaawa zino. Kino kikambwe kiri Uganda. Akale no gwe atanaba subscribing wano Keke TV. Nkutegeeza nti no subscribing mangu olw'ensonga nti abipya bingi byosubwa abingi byogenda kubanga ate osubwa nga to subscribinze. So subscribinga ate obenga atosubwa kigenda maaso mu ggwanga lya tulino erya Uganda sako ne bweru eggwanga. Nkutegeeza nti no Keke TV atubeerawo mu nsonga zino zonna zifanako bweziti okufuna amawulire agakwata ku baserebubo, okufuna amawulire agagenda maaso mu ggwanga, okufuna amawulire agakagwawo n'ensonga bwetyo obere up to date. Akwegamba olina okubanga oli subscribed. So subscribing tubenga tugenda maaso. Kale no waliwo ekipya ekyakagwawo essaawa zino omuyimbi ate amanyikiddwa obulungi nga Ronald Mayinja amaze ate n'akubawo eggulire ekambwe ennyo gwa muna Uganda lyogenda okwewuunya. Alla eke omuyimbi amanyikiddwa obulungi nga Ronald Mayinja oba amanyikiddwa obulungi kulimba luli tuli ku bunkenke feneno ate munange breakings amawulire toyinza kukikiriza gwe muna Uganda aliyeyo naye nga munayi kyekituufu. Era abogenze okucha olunaku olwaleero Ronald Mayinja abukeereza nkokola ate nayolekera wali ekitebe kya People Power ekiri oba N.U.P National Unity Platform ekiri wali ekamwocha ekitwalibwa omukulu ono Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ate munaye abukekereza nkokola n'abanga ate yatuuse dda. Bamubuuza ate kiki muganda wange nti munaye ebintu nze ngenda kuba ate nga ndi ku side yeno nti ate kiki nti obitegeera naawe. Ajukira nti no tulabye kuba politicians ab'enjawulo nga bava mu bibiina eby'enjawulo nga badde eno neno ensonga kye mututeyo ono awoze eno oli awoze eri ono awoze eno bwagenda ne bitatambula bulungi nga atajja eno naye nga munaye mulimu abasala eddiiro ngate waliwo ensonga ezibalese ezenjawulo. Ensonga ziba nyingi of course ezibaleeta mu bibiina ebyo eby'enjawulo oba ezimujja mu kibiina ekyo eky'enjawulo. So n'omukulu Ronald Mayinja olunaku lwaleero ate abukezeza nkokola n'ayolekera wali ekitebe ekiri wali ekamwocha ekya People Power oba National Unity Platform ekikulembera omukulu ono Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Akale no Ronald Mayinja ono yakuba hit yabizeemu nga atotola ku mbeera ate yali egenda maaso mu ggwanga lya tulino Uganda oluyimbo lwabizeemu olujjukira bulungi nnyo. Akale amaze ate munnange n'asala eddiiro asaze eddiiro era nga mu kwogera kwe agambye bannange nze ndi mumalirivu kati buli kimu nkitadde People Power our power N.U.P National Unity Platform. Akale Ronald Mayinja ate bw'atyo bw'amaze jjukira nti no mu mwaka gwa 2020 nga twakaguyingirawo January amawulire gayitingananga nnyo mu bya politics bino ne Mayinja ono nga abantu abasinga tebategera wawagwa alimu NRM People Power oba ngali ababuzaabuza ne tulirako bingi nenga okusinga biringe byokusiza ku side ya NRM eno era nga namwe mukimanyi eyo. Akale no omukulu ono ate Ronald Mayinja avuddeyo ate n'abanga ayolokera ekibiina kino ekya N.U.P National Unity Platform ekikulembera omukulu ono Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikira obulungi nga Bobi Wine. Akale ago nago gawedde omukulu ono azenga mu malirivu okujoininga ate munne ono Bobi Wine. Kale no abwebiche ensonga bwe zitiwe zibadde era nga tewakyali kulonzalonza kulala kwonna tewakyali ngambo wabula kyekituufu ekyo. Ajukira nti no Ronald Mayinja ono munagombe eyo era nga yali yagagala kwesimbawo egombe eyo ate munnange ebintu ne biberanga bityo tetumanyi kiki kyagenda kuzzaako era asobola okusigala nga agenda maaso n'ekintu kyekyo naye nga munagombe ono Ronald Mayinja ebintu ate abwatyo obwabyolekeza amaze n'ajoininga ekibiina kya Bobi Wine. Bukyalubanga lwa mindi ensonga zibadde zitambula nga bagamba Mayinja ate yaddawa Mayinja yazikiza oba akyekiringa n'omukulu ono abebekulu
bebe kulu enaku zino asirise nnyo era waliwo engambo eziyitingana biki naye nga tunabazi confirminga bulungi naye nga nkutegeeza nti wetuna tuziconfirminze tujja kuba tetuzikutuusako ne Catherine kusaasira y'omu era ku bayimbi abadde basirise nnyo nga tulira nnyo full figure jukira nti Catherine kusaasira ate ali kusaidi eri NRM ate full figure we yayingirirawo otazikizanga tubadde tujja tumulaba mu mawulire ag'enjawulo naye nga kusaasira abuzeemuko ajukira kusaasira nga yakayingira NRM yali amwatukirivu nnyo nga ayogera kiri alabika buli mpapula z'amawulire buli wamu ng'alabika naye akusaasira ate yamaze n'akomawo n'abanga ate atumulabyeko n'ebigambo ebyenjawulo ate abyawa akuba fani ba NRM oba n'abantu be abamwagala akale ensonga nayo njitadde Ronald Mayinja tewakyali kulonzalonza kulala kwonna ajoyininza ate ekibiina kino ekya N.U.P National Unity Platform ekitwalibwa omukulu ono oba ekikulemberwa omukulu ono Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Okay, ebyo mbitadde kansoke mbe nga mbako n'ebyentankula wano ate tulabe nga nkuletera ebirala. Nkwagaliza okusula obulungi lather nkwagaliza okusiba obulungi akumata kumira mpeera weraba tusinkana ate olunaku olulala weraba.